tulina otandikira ku mannya g'omwami. Amannya ye Ssebunya Andrew Shamil. Ssebunya Andrew Shamil. Yali yamukazaako Paris King. Nga yamuwirinnye ddungi. Kabaka w'olubiri lwe. Amanyi omukwano mwebale. Bali basomanyira ne kakati ku luno teri kwebaza abaami bakyakala n'abakyala kuba tebakyasobola kukyakala. Ne badde bakyakala. Mpola mpola we batyo. Mpola mpola badde bodyguard oba badde bakyakala. Anti kati bebirinde sewa okubanga nkubuulira. So amannya ge g'omwami. Omwami basisinkana tuli mu kaseera kano kennyini ke tulimu nga tugenda mu kalulu ka 2020 period eyo mukwetawula tuli mu kwetawula. Omwami ono nga omanyi is a ghetto youth. Yamujja mu ghetto youth kyentegeeza nkweyi bulamu bwa kweyiya kugatta mu biseera biri kugatta kino n'ogatta kino n'ogatta kiri era mu biseera ebyo yali atundanga tomu wino era nga abantu kasita bajja oyo akuyimiriza muzeeyi jangu ogezese era nti n'abantu bajja nga alina n'ekyayi kwapimira ekigere nti kino kyantambi hanaga jangu wegezeemu ng'olumu aba n'obuveera yambalamu nakusukana kwamba Shamil ono Ssebunya nga aba n'obuveera ng'atunda engatto ez'omu kipya n'ez'omu kikadde olumu ng'akeera ku maliri saa nga 10 naye abagirina ng'asala endiboota buli lwakusatu n'olwokutaano azuuka ssaawa 9 n'agenda saa 10 aba atuuse era ng'atambuza ebigere okuva gye yali ava ng'atambuza abeere ng'afisawo ssente atuuke mu Owino abeere ng'asala endiboota nkubuulira ku humble beginnings eza King abadde mu Palace eya Shamimu Malende essaawa zino ng'obwakabaka bwaguddemu nabe kati kyekikusesa omwami oyo nga wamanyi mu kugatta obulamu mu Kampala wano ng'oyagala okubeerabeerawo ko nga ffe bantambi ababaddewo mu kibuga kizibu okubeera ng'okola mulimu gumu kituufu ogatta wano ogatta wali kakati bweyannyukanga bambi jjukira olumu nga basaza endiboota n'atunza ab'endiboota gino gy'aba atadde ku midaala alina kana kaalekawo kuba ye bambi aba yakedde ate agende wano aveewo agatte wala webale nnyo kati wabanga avuddeeyo olumu nasooka naddayo kana naddamu ne yeebaka kati wabanga amaze okwebaka n'azookuka ewuwe baka we yali asula ng'alina bino biddambu babita bino mwabasitula ebizito zino zidambel dambel bwe buno waliwo zino zibba babbel ezo zibba obuzito babita obwo obutegedde buno mbumanyi nakulaba okakula nabukolanga edda kagatono yakakola n'alwala musajja yali ewakweyiiya kati ngambi ng'asitula obuzito kati obuzito obwo yasitulanga bwaki okwekipingira mu shape mubiri gubere nga guli wamu bwe nga mugumu kati ng'asitulamu kati ng'akawungeeza alina jimu kwagenda okubanga traininga abalala yali body builder ate body trainer nga training abantu obuki nina nowe nninda basisinkana batya awo we nninda kakati byebyo omwami bye yali akola mpola naye nga muvubuka muto twogera 2019 awo we watyo essaawa zino okukubiramu calculator essaawa zino alina emyaka kigambibwa 28 ku 29 oba stretchinzemu 5 years za 2020 paka 2025 emyaka nga 7 emabega so twogera ku mwana yalina emyaka 21 sejo obukulu gino giba gya buto kakati watyo natandika okubanga akola ki ng'ayiiya obulamu naye nga bambi alina ka smartphone ke kali ka Samsung S2 ng'aludde nako kakati nga ku Facebook abeerako nnyo tavaako kati bambi Shamimu Malende wajja okuwaayo olwono nkubulira basinkana batya wajja okubanga awaayo BDA ey'okubeera nti nno alamuza Entebbe ya Kampala Women MP ku kibinja ku muyaga ogwa people power awo ng'omuyaga gwa maanyi era nga wegula essaawa zino woogulaba formidable movement kati omwana eno okuba nti yali ghetto youth nga yamanyi kino na kino ku ground awo ground ate kintu kikulu kati ng'abeera n'abo abaana era mukwano gwe yali atambula naye ebiseera yali Sky Soldier Sky in fact bwe kyekisanya kato
Sky is around now 27 I think. Ila olaba bali myaka gye gimu nono. Bakado kano ka Sky ko kakulu I mean kampi kati myaka tinzi. Ojo kawe 10 yakona kukonye ekikola ki waba abakona Sky mutwa oluba n'abatwa Sky kabonye nensi yali mukwano gwa Sky nyo bali ndozo kati awo oyo omulenzi Saguda Madada Sky kati yo regime Badani City bali bakaje bebo abo nabona abaana abo kati bendi mukubulira kati oyo mukwabo ndozo ekifaananyi tandise okubanga okola ki ng'okiraba nti ground yawo kumanya office eno kumanya office eri kukola ki kati wano nga ku Facebook era nga mwana munanchuka nnyo togera ku Shamil kiri kyoyogedde bwogambye nti mwana ali munanchuka nnyo Sky yayina gundi Facebook page nga tezizanyo webali awo Badani City kati nono era nga no mu comment section yakutta kati nga yina erinnya lyeteekako nga yeeyita Shamil Crush wa Shamim Malende nga ye username ye ndo yali tagenda Crush wa Shamim nga fan yali yeetega danga bukyali ono yali amwagala bwagazi ng'omuntu anti bwe buli bwegambye nti solaba omuntu nga newaka ayinawokko akazito kano ka strong kali mu sementi enkokoto omanya nti abeera everready ngaki ng'ensanafu atambula agaludde any opportunity that comes by banja gigrabbing okitegeera so atandika okwetuuma Shamimu bidiye naye atandise mpola as a lawyer engeri gyayogeramu Shamimu afaanana bulungi nnyo nga w'omulaba nakati ono mwana n'agamba n'erinnya Kalikyusi nejjako erya Sebunya Andrew Shamil neyita Shamil Crush wa Shamimu Malende kakati awo Shamimu natandika okugamba mvubuka kyonna njagala ennyo bwati nga buli post Shamimu gyateeka yawo mpola omwana abeera mu comment section bikyawo Shamimu ng'akyalina account eno ey'obuntu jjukira Facebook erina osoloba ne account then ne page kati fana twali tulina za account sezo naye nga page creating mu account oba okitegeera kati nonga naye nga ku account kiba tekiggwa bulungi ngoba olina okukola page ebeere ng'esobola okuwanika wajjukira account yali ekoma ku bantu 15 ate nga page yo esukkawo weebale nnyo kakati abantu ne batali kubeera nga bapika ekintu ekyo mu comment section Shamimu Malende muvubuka nno kisoboka we can make it happen nga abantu bo bakiraba kati Shamimu nga buli bwajjanga ku kitebe nga tukyali wano eka wano era omwami oyo omuvubuka oyo abeerawo era nga yamukwata ku mukono tugende wano yamubaliraawo kati Shamimu jjukira yajja Shamimu ava from a moderate kind of family ey'Obuyisiraamu naki middle yabakojja kagate Sematimba akwakagatta nakyo njagala oyogere naye ate kamuleke Sematimba musajja waffe musajja wange Sematimba sinagalwanagana naye so nga womanyi nti omuwala lawyer asomye biki family gyavaamu kati nga buno obulamu bwa ghetto talina butegeera bulungi kati ono omuvubuka yamuyamba ate nga abantu bagenda okiikirira bawansi kati ono omuvubuka ajja amuyambe akakingapu na wano kimuyambe okutuuka wali weebale nnyo kakati munnange ebyo ebiseera nga omanyi Shamimu mukazi mulungi omukazi omulungi bannange nga tuvudde mu byaki kizibu nnyo okumusanga nga taliiko asuuta taliiko abujjirira taliiko abalampapula kati waliwo omwami yali abala empapula yalina omwami ekiseera ekyo ng'ono addedeza waliwo omwami ono ye ng'akyali faani yaganze ndi Crush nga womanyi nga byakisaagirizi tugende okategedde kati nga waliwo abala empapula naye nga abala empapula bagamba mbu ng'akola ku NBS awo yali munnamawulire ate NBS kuba kwa nnamawulire bokka department eziri awo zimanyi nyingi n'ebigundigundi era ng'omwami yamugulira n'akamotoka awe kali kamotoka kyawe yali mugagga nga temuli ssente ati kugaye NBS guva ku bamawulire ba Samson baraba market y'abantu waliwo awalala mu department PR simanya ndi muki nga yamugulira n'akamotoka awo mpola nga kakati awo omwami nga womanyi ebyemirimu naki mu butonde abakyala
babeera attracted nnyo ku musajja abeera waawo ng'afaayo nga attention kanoka abakyala ebyo era bannange bano abacutex bano baboda waboda atwala girlfriend ng'asobola nkwaleko wano olina kugwa omukazi sibakiwala nga keya n'agamba kintambiro kiri romantic kino kyebaga nti omukazi omugulira emmotoka nze mugulira emmotoka n'atenda amafuta nti nfaayo omukazi omugulira ntambi bambi napereza ebiri omukazi omugulira ya miliyoni 4 omukazi omugulira 16 Pro Max essimu ya bukadde 5 plus n'asimu namwadde airtime ono wawikire bundles ebiri ekitundu bana muzigula mutya kimeti zirwawo n'okugwako okimanyi ntambi afaayo laba mpadde nedda kati abakyala bambi batendewalirwa era banguyirwa nnyo omuntu abeera agaba keya ono omusajja yamuwa keya nembwa neyesigame buli lunaku jjukira olwo akalulu kagenda kutuuka kabulayo ng'omwaka gumu verification wano bikituwaani kaadi byonna ng'omuvubuka wajja ku makya bw'ati omuvubuka taddamu muta yefudde afaayo tugende wali mami tukole tuti nasooka namutwalako ku restaurant emu eri awo kamwokya nasooka namuliisa ekikomando yali talya jukira ali mubalamu bwa beeyi agende eri kwaliyo serena simanyi biki simanya nkoko ene gye basiiza omubisi gw'enjuki kati amutwala ka restaurant akamu awo mu ghetto z'omukamwokya amugulira ekikomando yalinamu enkumi bambi zaali 2 nga zasigaza ali mwavu nnyo zaali ziganye esente zaali zivamu nga teyaziteekanga bizinesi yali nga womanyi bizinesi z'e Kampala olumu ogatta kino zozzaamu endi mutalere kusaze ate oyongedde yalinamu nusu zaali 2,000 ne transport zaali nusu 7 ngala kulinnya boda bano yabwayise wano omanyi boda gali obugira awo nabeerayo nnyawo ng'akakwata kakawungezi ne kamukulugusa paka nabwe gali mwavu nnyo lunkupe atalina wadde Simeon teyaliiwo kati nkubuulira humble beginnings nalwaki baawukanye ono ye ng'amukubira ano ku ground ngenda kuyamba wadde olina ssente wano gwe totegeera kati ku lunaku lw'ekikomando olwo lwamuwa ekikomando nga Shamim takiryangako Shamim agamba ne kino sikirabangako naye abantu abo gye bali nnyo gw'omanyi abaana abo ab'omu ghetto abarasitarasita abo tebaba na ssente naye baba n'omukwano nti n'abakazi bano bagwa nnyo amatolo abaana abo okusinga ffe bantambi balina obudde bw'abakazi baba bamanyi omukazi akwetaaga olina okola no interview kyobalaba nti obufumbo bwange buba butaggala buli ssaawa tebunywera buyuuga nina okukola lisaaki nina okukola ki nina okukola interview buli lunaku nva omukazi ng'agamba oyo ntambi tampa budde naye kiri kirasitawe kiri kiwanjaga yaakyo nga waka kati ate singa omurasita bamanyi mukone ku muti n'agumukubisaamuko nga yanyokawo ekapuko n'asooka kati ntambi mba sikyalina kintiikayo era munnange mwattu mwekyo ku misana g'ekikomando olwo wamugambira nti mami nsooka mpe ku ssimu yo simu nga nagimuwa essimu omwana n'aba ku ssimu dakika zaali 7 ne sekendi zaali 29 n'agimuddiza omukazi agenda okulaba ng'omwana amukreatingidde page eya Facebook byebyo byonna yali tabimanyi katabimanyi Malende yali yakulira mu bulamu ekyo yali yasoma bitabo bye omuntu ng'asoma ebitabo aliyo mu mateeka gamusumbuwa LDC musumbuya ayinza oba n'obudde wa Facebook era abaana baba bulina sawa yonna abeera mu bitabo olwavaayo ate advocacy mateeka ate banabudde namukolera Facebook namukolera X namukolera Instagram namulaga amaanyi gaabyo n'abimuwa era bye bino Malende byagambye nti yadduse nabyo yakuuliise nabyo namugamba mami tofaayo password yeyo nekangisharinge wano weziti zengenda kubeera nkulaningira ebintu getolina budde tokyali omukazi nagaba nange kino ndaba kuki Shamil ayagala mutuuse okumpi n'abantu be abali mu Uganda abali ebweru bamulabira wano weebale nnyo era omukazi bagamba abaaliwo mbu lwe lunaku lwe yagwa amatu olwakano ke yakola ako olwo NBS amuta alina obbaawo abaako wano ku nniya abakazi basuula abasajja balinamuko ku ssente just muchenjinga positions abadde mu number 1 nadda mu 2 gwa abadde first priority nadda ku gundi bagezi abakazi bayise basibanga bakitidde ku ensibe to wetambula mwana tu
olina okubeera nga olina boyfriend na assistant boyfriend nolwa ebintu ebisuula abantu mulaavu okumukolera gundi yayimba oluyimba ali namubiru tebiba bingi bye tunoonya obwo obutono nnyo bwe munyooma ffe bwe tunoonya ne bw'otompa bingi ne bannaye abakazi tebiba bingi ssebo tobeyalira n'obebika kantu katono nnyo oli namusiba ku buguwa bw'engatto olaba keya nali ku BBS awo yali muvubuka ki yasiba Florence nampijja obuguwa bw'engatto Florence naga wannange nampijja yani onazanya ebizannyo ndaba akantu akatono ennyo akamazeemu omukazi kumusiba buguwa bwangatto nti ali romantiki mboli ali romantiki baba n'abasajja abakambwe gwekyayambala engatto tugende kumbe ono kazaala bulwa wabasiba engatto bwati abaagira bwati alingiza tambi wafa bana simanyi gy'ogenda kakati bwe batyo creating pages omukwano gweyongera kakati emotoka oyo gye baali bamuwadde ku mudayi wa NBS kati nga kawadwa yagibeeramu mitambo yavuga kankutuuse bakazi njafuna boda abangi era batyo senkubuge emotoka yavuga n'agidda mitambo omukulu yali akitegeddeko nti emotoka ye waliwo omulala agivuga nanti amusindise mu byobufuzi eno mu byobufuzi eno oba olina ba ne support structure support system okubeera ne team gy'otambula nayo era nga ne ssente olumu eziva ew'omukulu ezinayamba Malende mu kalulu ono yazirisiivinga azigabanye yamanyi tugenda kuwaako bulogo ono tuweeko oli era nga manyi n'okukubira omukulu essimu ziweddewo tezimaze mukulu mukulu awo yalina ssente eyali asontera oli yali asontera yalina kati nga ssente wezijja kyatuka ekiseera nga tezikyayita na wa Malende zituuka woono ewa manager n'azimanaginga bulungi yatandikanga crash kati afunye obwa manager n'omusaala yagabanye kakati munnange akalulu katuuka ne kaginyittira katuuka wabulayo wiikisi ntono nnyo olwo nga n'ogenda ewaka olumu oba kyogenda kukola ki tewali olina okusula mu constituency divisions ziri 5 Kampala Central Lubaga Nakawempe Nakawa ate nga Nakawa munene alimu West Oweri alimu West owaffe eno w'ekyanja alimu East Oweri Ruzira kyanja ani abatwala gundi Sanyonyi ffe yatutwala ffe abeeno Nakawa West eri East bamufumbiro gye bali Ruzira yiri gye bali bansibidde kale ezo eno constituency Lubaga North ne South Kampala Central obusozi bwonna ayina obukiikirira muvudde ku campaign saawa nnya za kiro ogenda ate webaka eri ate nga tulina okera 11 lwaki tetufunaawo hoteri twebaka grand eri kumpi nnyo tuwumule nze nja kusula mu kisenge ekiddako awo batandise omuzigo baguliranyiza sigiri Nentambi nalabika nga banzizizaayo Ruzira. Jalabika bubi. Naye tugende mu maaso. Entambi jalabika bubi. Tanti bakusala enviri nga bagiraagira ku luno bajja zikwata baziwala kati bwe bati. Olina kalebule. Tugende mu maaso. Entambi weereza abantu. Ekkomera tegenda kugaana kuweereza abantu. Bibaawo bintu byansi. So abantu awo campaign eyo. Batandise obeera mu campaign nga Shamimu takyasula waka. Nkyogedde bwentyo. Bw'ogambye noba ntereezemuko ntambi agambye campaign zinyinyitira kiwanuuzibwa mbu naye kambw ako kayamba nnyo kayambira ddala eno bakutwala nga kabaddeko just baba bakutte offside naye mugenda mukuwoza mbwayamba tutambulira nnyo mu mbu oba wootaakatadde ennyanga katema nkasuulewo then after tugende tebagenda kukwata n'omukutu omulamba gwetambu togula gweguli ate teguwaayiriza nnyo ogwo gwa ddala ye gwani mukwano gwange gyali awo nina bigayi naye mulaba musajja waffe Stewart yagubaako kuliko ba Josh Ruby nani kumbu so nti campaign eyo mu bantu beyasinga okunyumira yali Shamim ne Shamil ne Kanyama awo wonna nga Shamil apanga omukazi agenda mu parliament so yayina support y'omusajja ayina ssente n'omusajja wa ground ground okay
kakati yatuka nakasa namugamba nayo manyi mami njagala nkufulako ko ne mu gym ayiko situla okolemuko watu kulajja ogenda mu parliament mulimu n'engwala olina okubeera nga mwami Museveni wasindikira asajja bajje mu plenary babakwala osobola okudduka ninga tebyakola njo byamuyigiriza oli bamugwikiriza namukuba ekyo bakuba mukube katono bamutte naddu paka genda paka Kenya byamuyigiriza byali bifu andi kati omanyi ng'oyigiriza muntu nga mulimu embeera mubako kye mukola waliwo kano ke bakola abeera eno mabega omuguli ono n'amuteekako ebbina n'agira bw'ati keko ke bayiga ennyo kati ate nga Shamim ebbanga lino lyamaze mu kusoma yali mukyala mugezi nnyo secondary nga nebeera bazze mu holiday tazannya kwepe nabeera mu bitabo n'agenda emakerere mateeka misana kiro kuteeka bigere mu bbaafu kati tiyafuna ku bulamu buno bikasa yalinga tabu tiyafuna ku bulamu kati Kawulo ono wamu ono byonna byamukola yalabanga bipya olunaku lwamutwala mu gym namugamba tukolemuko kawato waloka n'omukazi n'agira bw'ati ebbina nga goli mabega bwo kati Kawulo nga kiri eno kiwawo okitereezaamuko wekitere nga Shamim n'awulira obuswandi n'awulira obuswandi ntambigamba mbu okamazi okitegedde kakati bava mbululu amutwala mu gym basula mu hotel kati ng'omusajja takomplaininga oli olinga abiraba naye nga soke tuve mu kalulu kano anti kati oli ku NBS yali political command center nga naye abeera busy ebivudde mu gundi tulina biweereza bijirajiro nowaye ndeka ye mukambwemu kansigale ku Shamim wange mukwano gwange tajja kunsiba kubangera ajja seka busese but you boy Frank please stop you can even occupy his place atera oyagaliza nziruka ajja kusetuza obunyama jikira yamanyira wa bunyama wagambe wagendayo obunyama olaba yamusudde katayagala wa brain power ate obongo obulimi era Shamim entebe webeera weeri I'll come twogere osobola oyingirawo anti bambaze bya bugagga ate ono eyatuyambyeko kujja mu kkomera tuba tumutaddewo avume tombuulira sijjanga mwefu tuddeyo ku Shamim tonyuma kasa kakati tuli ku gym awo tuli ku gym wanamuyigiriza obugunju bwonna bwe yebaka bwati bwagira bwati bwagira mu kati bwamutuula ku magulu n'agira bwati nga waliwo n'akapya kenjagala okuyigiriza bendinga mu yavumbula namuga vumbula bendinga muko bwoti kano kabwe kati olunga abalachi kakola muko wano oyaba nti tuba mutuli mu kalulu tiyagasi najja osobola n'okudduka nga akabuzi sanja cyali kisengo cyayina bikyenonya omusajja buli kakodyo ke yaleetanga nga yamanyi kagenda kuyamba omukazi webale nnyo kana kalulu kengera nyukira mu kalulu sende wesenga okugenda abantu batamanyi ke kalulu nga kancha zigenda zitya mu kufuna abantu ba polling assistant abagenda baba bagundi baba batya bana babera ku gundi kalaba ba agent bo abo parishes ziri meka oloza emiruka na bikibi na baba bayitirivu nnyo abo nabona baliwo at least omutwalo gwaddayo nago transport lunch na bikibi mutwalo ngesa 3 awo abagenda okuuma obobservers awo tibayete ekibox ne bongeramu akati ekire ekyo sente zo zirina okubanga weziri zitambula nembera mulino omuyaga nga wala papa we yali yamanyi babasolo babba omuvubuko manche yakola yalina network ku ground nayungula abaana kigeze gayo no yakolera ddala nnyo yayungula abaana wonna bomanyi era gayo ground agikomandinga ebyaddala nakati wa amaanyi osebunya ku ground tazanya obo kitegeera so namukolera omulimu ogwo ogw'ettendo era sente ne zifunika omukulu asindise eri Shamim agasegaseeko kaawo sente ne zijjera gayi nazo distributing awo bulungi ekintu kyabwe ekirungi nga Shamim ng'ovudde ku maanyi ga omuyaga gwa people power nti gwali gw'amaanyi nga naye omuntu nga se mu mmeeme z'abantu bamutegedde era balonda bamanyi tulondani Shamim mulimu abantu abamu abalondebwa nga abantu beekanga jangu olayire nga tebamanyi naye fo Shamim baali bakola ki baali bamumanyi
kata solve omuvubuka oyo omulimu gwe yakolera ddala omulimu gw'amaanyi mwattu tugenda mu kalulu ekiro wano mugenda okubazita nomination center zino ezira kutuka okugira muvubuka n'amukwata tugende tufune win balangirira sawa nga 7 budde busaasaana nga tawangudde akalulu Shamimu ng'obwanguza buli olw'amaanyi g'ono omwana ge erivubuka lyamusitula mu bbanga liti kimubeba nga yali eri ntambi yali mu Gomesi ne kimuteeka wano mama Tereza ekikooyi kwe kumusa kaliko Kawadwa yali azze Kawadwa owa Kasozi wali Kasozi ngana kamba ono ngasitudde omuntu asanyu bali mukubiruka amasejje era naye bagamba nti yagenda nga abalabala nga laba tebikyakwatagana era kulo byakakasa nti takyalinawo omulimu olwaki n'omusajja omugundi kye yakola kyali kya confirming ekyo n'okumuteeka wano nga yambadde Gomesi wajiwenjula bwako kyali kya confirming era ye n'agamba bye bye sente ze yateekamu bakazi batuliddeko buli kimu nto ng'onyumya ebyo Gomesi umanyi sente ezo ate bali bazimukase kale kakati mwattu akalulu olwaggwawo bawangudde oli bamusibudde ekintu officially kole emotoka yajovuga paka waka agenda amwebaza obuwanguzi namwebaza kulika nange no Shamino okoze omulimu gw'amaanyi olwamwebaza era okusinziira mu constitution article ya 227 bwe tugamba nti kakati tusobola okubanga kati ensonga tuzongerayo olwamwebaza olwo yeebaza okwebaza kwali kwa nnaku nga wano biri jukira batujjako internet ojjukira batujjako internet mwali naku ssatu twalinga mu kiwubalo yenga ali eri asatira akubena akubeeri bangamba yagenda onafuna apron Shamir n'omulawo nafuna omulawo ne apron ne kana ko mutu keko ko mutu waliwo eno bagita apron ye alwachi ne kyaba chef nga tali bwerere nasiba bwati wano okanga wambadde habu buttocks buli eno siye muwaggo wagira bwati wa muchukira nakola nalokala wagira bwati wa muchukira bwati nakuba amaji ngolo Shamimu ali ati nga akoye angachali mu Gomesi oba yali yajijemu nawo asigade mu kikoyi alashunga yajemu ali eri kiwejo wa kivubuka cyari kine ejakirizi era chamwe engeri je chamwe gombe mama nyi gali manji kale omuntu gwenne omuntu annumye weni BS ateka musenze sente zinno era omukazi akula omusajja sente zinno ntabire bakule ne balukumi lunnumu kakati awo nkubulidde basinkana n'engeri gye bakitambuza bamala okukitambuza awo of course ayingidde parliament tudduka mu commerce awo film producer ayingidde parliament ayingira parliament before mukulayira wano mama okulayira nyukiro ino genda no abasinga bagenda na mukazi gwe n'abaana abasinga ne bagenda ne baba abo n'abaana abo sirabanga yalese maama we baawo yabeerako kati wano amugamba kati nno jukira bibadde byabubba when BS yali agenze kale bibadde byabubba naye nga kinalabika kitya omukyala okubanga taliika asuuta bannakampala n'abakwasaganya atya nga talina muntu ekitegedde muntu amugira jukira omukazi nga ali mulaavu newe mwogera muddamu omukazi abatabiwulira omukazi ya proposinga nti njagala sente zizo njagala ogenda ogule suuti tugenda ogenda kumperekerako omukazi amaze ofuna mu kasente jukira on BS yali ateeka ezo nawe zibaawo mumaze n'okuwangula tulya ne looni awe esookerwako awo bukadde 3 oba obulina n'akawumbi bakakuwa kati bagenda mu Winner Classic bafuna amasuuti namugamba naye nti bakirabe tofaayo abogezi babaawo era nakuba akayimba katigani abogezi babaawo tebakutiisa bingi bye bakuseketerera sirina mulala gumira kunze ndi naawe yakomaawo nakajjako evubuka eddenzi ligamba eggwagufu kiringa omuvule baalinyanga gwe basitu omanyi nga bakinanisa omuntu akyagala wali osituddeko omuntu nga yeetisse
olosinaza ko munyamusubi obwangu webukozesa sise munamusubi evubuka nga bali wa sente gende gula amasubi limazuka gula li bagenda okulayira nalyo li bayira wali okumpi njagala bino byogera nga nebifananyi njagala ogende ku Google shono ngewedde obiteekemu ngenda bitika ebyokulayira dakika meka naye asatu byagenda naye webityo era kati awo ebifananyi nebikuba nga bebuuza kati fa abayi batali ku ground nga tetumanyi byali bigenda mu maaso lwebaso kukulaba omuvubuka oyo togera ku outside world okumujjayo mu gallery twamulabira wali tugamba nga yafunye omuto kumbe omuto abaddeyo mpola wali ku ground kati wano okumusiima n'amutwalira ddala mu parliament ne balayira nnyo kati jukira buli member wa parliament tugenda mirimu gya legislation mateeka kola paperwork bikoze ebitabo byonna bino bako omuyambi personal who assistant omukyala agamba ye neemenya ki noonye moze aje tabitegeera biki ansumbuwe n'okunziba oba noonye cousin anteekewo Shamir from now on babe amita babe from now on babe you're going to be my personal assistant kintu gwakirimu because you've been doing it who can do it better nicely yes fantastically because in article 22 section tatikolero ate ngozu ozigize nnyo anti yazireta anti ono lawyer okay kali lawyer buli kimwagala kyetere mu mateeka era najjayo article 19 section ng'egamba nti tewali teeka mu Uganda ligaana muntu yenna kuba PO newabeeranga yabala empapula olwo ne tumuleka akole kyayagala evubuka ne ligamba nga mponye empewo y'ekiro saawa omwenda okugenda okusala endivoota olwo bizinesi eri agisudde afunye etambula yagigabira mutowe bambi tonga yagwa mu bintu wano ng'atandise kati obulamu obulamu butambula nga yabubala ati tiyabubalaako bwatyo Mukama Katonda tiyabulowooza nti bulibeera bwe butyo yagattagatta Mukama amugonnomoddeko omukisa Sebakisa aguyise mu mwana muwala omulungi amanyiddwa nga Shamima eyeddira emmamba jukira lisitulamu kalika wangambye kano ke yateekamu oba yali akyusizza ng'avudde mu guno omukebe gwago yali akyusizza kati awongeza ez'omwezi zisobola okuvaayo eza gym nga zibaawo awo ali nnyamba ddala abaawo kitegeera kakati awo wonna Shamimu ebbanga lyamala ng'asoma ebitabo yali tali nnyo mu nsonga z'abasajja tewali budde wafuna evvubuka lino likompasetinga obudde buli limulaga ensi ey'omukwano ate baabayina omukwano abaana tayimutebo neeruma mande saa 12 jakukolayo akantu tujja kukolayo akantu tayimutebo neefuluma engeri gye ndi PO nga ne sitayiro ebaako Shamimu tonsiba tasobola Shamimu kirabika kitya Shami sorry bambi naye tujja kumuzaawo ajja kukomamu kakati ate wagambye omwepikira engeri gyali PA kitegeeza ne mu office so singa nga womanyi tujja kukolayo akantu wano tugendera mu lunch break okonga ne style agiteekako ojomanyi wano kaba kayimirira sikameeza wetugenda mu session nga speaker of parliament Anita Amongo takuwadde mukisa kwogera era nga nkukolako nga tukolayo akantu yeba style ki Njagala ndo bakwata nnyonnyola omulamuzi ebigala byogeranga binene ne style zonna bazoogerako ntabi wafa nekimuteeka mu nsi y'omukwano kimuleetera obulamu bw'abadde tamanyi nekimumuteekera wano nekimuteekera ne practical era omukazi n'agenda ku mudundo.com
najja akayimba wansumulula n'omukono gwe nali nkwese n'ogukwekula nalinga nasalawo omutima n'ondagala nenkuwa nange ekisumuluzo kizudde mwattu tomala gajajamya buli mukyala kyanoonya omusajja amukwata ng'ekyebbeeyi olwo Shamimu Malende atandise okukwata Shamiru ng'ekyebbeeyi Shamiru nga yakwata Shamimu Malende ng'ekyebbeeyi bonna si be beekwata binabo ne beekwata omuvubuka naye ng'obulamu Shamimu ne bwamutaddemu kati they reciprocated. Do you know what reciprocation means? Nti katugeze onyambye nange ne nkuyamba, you reciprocate, eba win-win, nti omuvubuka yali akeera saawa 9 empewo ya bolo amatunga gannyogoga amatama ne gagira n'akola gundi abakuba nga ayitakola byuma singa amataba gaali gatenga galiga wamambulugga naye Shamimu kati eyo life agimujjamu kati nasooka n'amuyiwamu ekimotoka awo KTX namugulira n'emmotoka naye nesooka n'akimuwaawo omusajja nga bw'akyuka mangu ate kati Shamimu abananga bakazi naye abasajja naffe tulimba Shamimu yeesiga omuvubuka ng'ayagala omuvubuka jjukira Shamimu azaalibwa 96 kati bwe n'atandise 1986 omwaka ogujja aweza emyaka 4 kati jjako emyaka ng'ena emabega 36 omukyala ebiseera ebisinga abeera mu peak days ze ezisemberayo ddala waliwo omulabiranga atiba buti awo atandika okujja 36 kwana waba agudde ku musajja nga kyekyo ensonga azitambuza kati nga muzeewo nti oli mulanga muwagguufu mulangaatira omusajja abeera nga afunye zaabu era omukazi yali afunye zaabu akembayimba Juliana temunkwatira ku zaabu temundeetera tabu neebutira nze kiswiti bubu zaabu nemboze naawe oli musiro nnyo kati bubu Malendi ne yeesiga bubu kati bubu tiyakoma okubala mpapula ziri n'amugamba buli mpapula gwogenda okubanga olubala abala lumukulumu kakati amuwa obuvunaanyizibwa obulala bwonna accounts eza ssente bank account zona zonna azimanye awamu n'ebigalo ng'ateekayo kiki ekyono buli kimu seriously abakazi waba kusiminga ate ngenda kwesiima nnyo nga Shamimu sigenda bikola ebyo mukwano gawoli nze wendi tolikyuka sirikyuka nze sirikyuka wadde boogedde bingi manya sirikyuka wadde yabagenda bangi ono akyuse lego tugenda kukyuka omuyigiddeko sirikyuka Shami aleka Shami agenda weza myaka 4 naye gwenga yali mukulu nnyo omusajja yalinga okimanyi nti Malende abadde azaala omwana nedda naawe emyaka abakazi abapapa nze na mukwano gwange yazaala wa myaka 13 yangamba ano mukazi wagendera bangamba mbu yazaala ayina emyaka oba 13 simanyi mbu naye nga kisoboka kuba bagamba omukyala watukugenda mu nsonga omukyala abasobola okukola ki okuzaala kati abaana abasinga bagenda mu 11-12 years okitegeera tobalaba nti edda nga era waliwo gundi obusiraamu myaka 9 bikiwa 10 so kyali kisoboka so naye nga wano oba okistretchinze nnyo gamba mu Shamimu abadde asobola okuzaala Shamiru oba okistretchinze wa myaka 28 kale mu wasatu anze ndi kwa 28 wano njagala amuzaale bwe tutali ku chapter kyawo tubadde wano amuwadde emmotoka ebyobugaga atandise obyo mu waka zonna zimuwadde ya managing obulamu bwange n'ebyaffe naye okutindako Shamimu yatuuka ty okwesiga omusajja ono bw'atyo mu bintu byonna ensonga ziri z'otegedde ensonga zisoleeta omukazi nze 2012 awo nali ni Makerere omuwala gwe nali nkwana nga bagagga ewaabwe nga nze ndi Lukyolo nga ndi Makerere awo olw'omuntu olina nazakulya oli eyo nabugatira wali akumera ekikumi ninfuna omuwala nga bagaga ninga musiraamu nga wala wa bukaayakaaya tunako mukyusa mpola mpola naye kyali neeyimirira kyali ekyo waaka neyagala ku campus awo nga bakwano bange nze abatwala out nze abagulira bbiya nze akola ki
manyigo nga senders baby nga yatasomera ku university ndala kubira kalango sikalango mga katonda mu ggulu nze ebimu ku bunafu bwange bwe buwomi Lwayira mga katonda tambira ate ng'oli muzimu nali kati yevubuka denzi lyalinga ggulu lyalinga kakati era gundi wakutwala tajulira ateba kiberanga mu kisaawe nti ojeeyo nga wala ba Sweden esaawa zino national team ojeeyo Isaka noteka mu Jokares okitegedde nga wala Maniyu weeri nti ojeeyo Mbeumo noleeta anembe mu tetuna replacement yene kunya anali replace baawo fe tuli omu naye kati nga wala ba Liverpool nti ojeeyo kati nga kati saawa zino ina Witsa ina Soboslai kugamba ojeeyo noteka nga tewali njawulo kati nange nono naye sagala bambi stretching ennyo so evubuka alikwasa buli kimu we wano Shamim wagambira wano nti yatutte motoka zange 2 Toyota Harrier ne Super Custom bazigula 2 era evubuka Kawula Erinya Teresa Kawula is a description gwe Kawula okimanyi it is a description kiregeeza ki omuntu w'emifumbi kale kalugenderaawo sokonterezi Kawula byo bisajja nga biri awo bya fujjo bina amanyi bikozesa fujjo ebigambo ebimuze basibimanyi kidegwe omanyi Kawula ye muntu alina emifumbi omubiri onaawulira ekinaba mu comment section munantereza kakati Kawula yatutte Harrier yatutte Toyota Harrier ne Super Custom motoka 2 ebyo bugaga atandise kati webu anti bino yabitutte kati Shamim atugambi kati webuuze nga lawyer osobola okumubba nga alina loophole wakwatirira n'atakwata oba n'atakutte kitegeeza nti evubuka lino lyateeka Harrier lyateeka Malende mu mukwano omuyitirivu Malende nga takyasobola kubanga alowooza kiddako kati wano omukumu emotoka omukumu asenda agule emmotoka kiziteeka mu mannya gaazo Shamim yenga tabibuuza namugamba bubu nga zaabu olulaavwe mubisi ebika abanga abyogerako n'amugamba ekisenge kiriya yali ayimba n'akayimba ka gundi kati saawa zino nakubidde ku Shamim wano nanteramu teyayogedde bambi nga mbitegedde wano nga nja okukola show nanteramu akayimba ka OS nze laavu ye yali yanziba amaaso laavu ye nga laavu yanziba amaaso mwana gwe laavu ye kati laavu yali yamuziba amaaso kati zino emmotoka zino 2 Kawula yazitutte naye because kirabika kyali kyazigulira amanya gaazo kikawula ono ye tabiriiko tugenda baffenna jjukira abakazi laavu eno mbi era bano abagenda mu laavu nkyabasaasira obeera mu laavu oba okimanyi mbuno ogenda wangala n'omuntu simanyi till life simanyi till death do you apart till like Victoria dries up in akara katolowoozaako mbu ate teka manya mufuuse muntu omu bintu byaffe kakati n'abeera ng'atandika okumanaginga affaire zonna bya bugagga program era abadde balabanga Shamim nga nkyakola ku BBS twali Kamala show yaffe yabangawo buli Saturday nze Kasirye Simon ne Florence nga kuddako political show ya Sozi Kaddu Mukasa kati nga bamu ku panelists yani Shamim ninga ffe tuba twakafuluma nga tulengera eddenzi yamugirangako kati eddenzi nga alikyusiza ne wardrobe libeera mu suit nga akanyama kalabika kati bane nga yesimisa nga ajja afulumye nga aba n'ebitabo bw'ati eddenzi ekyoka ne lyaza studio tatula ku mpiso yakolanga 2 tatula ku mpiso bwakuba kati ng'omulenzi ye kuba muliraanye abagamba bannange sisobola kukola wadde any slight mistake era omulenzi bagamba tabaddemu wadde kutambula nakumu nti abaddemu embaliga nga tayagala kukola ki any slight mistake kuddayo mu bulamu buli obw'empewo oba okitegeera kakati mwana wattu tutambulira mu mwaka awo ng'amaze okubanga family ekitegedde nga wamanyi family za culture yaffe mu Baganda wabeerawo that external pressure nga baali bapererezanga dda Shamim afumbirwe omusajja ono Kawula yali musiraamu Shamil aba musiraamu nga musiraamu waliwo alina amannya ago nga si basiraamu nga mukulya engulube beekansa sikiwa Shamil alabika abadde musiraamu musiraamu
kakati ngayo family nga omanyi basomesezza omwana waabwe asomye baabagala mu kuwasa wano mu kufumbirwa bino byonna obikoze naye baagala wali okuleeta ekitiibwa mu maka njamu kimwole waffe bamututte bakoze batya yagendere mu kitiibwa nti omusajja ow'amaanyi oba Haji Kamulegeya oba Haji bikoze bitya oba Haji okitegeera ng'ate n'omusajja mukulu olwo family etandise oleeta ekimberembere ono omwana omuto tajja kumala kwetaka omusajja mukulu batwogerako ku kyalo bagenda kodi Kampala bamufulire Haji kati nga yabagamba nze sitakange nze omusajja namusiima bwenja mwe mumanyi bone we boogera kati wano bamugamba ng'afumbira ebiki biki ng'abagamba nkyasoma bizeyo mbikolera mwami wange yayagala nsiba akabina yanyumirwa emimwa emitintinge awo segedde kakyako koyongedde kyoyogerako owulire okyowuninga bukyanga nkola story nkoze eno yakunyumidde wasuze ogirowoozaako nze nnyumirwa nnyo abantu abaawukanye si mutima mubi nina omutima omubi saagala abantu bali mirembe kwa nange obufumbo bwannema bwagaana kati buli edaba era nsanyuse nnyo nga neŋŋamba no kati olinga nnambwayo kugundi kono omukazi waani ono omukazi eyali bamuyita Sekajja ye nnambwayo abakazi omulaba musanyufu bwamugira ffenna tutyo Misery Loves Company buli muntu akivaamu ayagala ne munnajje ate ffe abangi mu Uganda tuli ebitundu 97 abateredde muli aba 3% mwe bamuze affe tuteredde kati laba ffe n'abali wano oli musanyufu yagala bajja obalaba enkoko tiri mutawaanya ate baba abirozaako obalaba malende ekyayi ani yabala kitegedde gozaaki baadde batabbuule ku Twitter X etabbuule bituufu akwabbuule musajja waffe abbuule saa muyingira musajja wange naye ngenda mukubirako ageyogerere naye kyekyabbuule red flags naziraba bwezi togenda yeeyo so ndi ku chapter ki sagala kumisinga tubadde wano nga family eyingidde mu bintu Shami Malende mwagaliza omusajja mukulu wa kitiibwa alina ssente alina za kedi obuto alina endwadde wadde nedda ssebo ekyama tukisazaamu kimwagaliza kati leka nkubule teri basajja bakulu abatalina ndwadde myaka 7 olaba okyali muto naye olina endwadde zikulumamu nina ndwadde kisebo mukama wange nga nina biva yakuwonya buwonya yampa wake up call enode ndibwenti taratibu ng'oluwombo lwa family eyingirira obufumbo bw'abantu eyingirira naye nga yasooka ku mwana waabwe before wano wayingirira 28 nga yabagamba nze nkyasoma ndifuna omuntu kale n'abeera ng'ali mu relationships naye nga tezikola ki teziwangaala olwaki kasita omuwala asome nnyo atajjukira mu Buyisiraamu abasajja be bali bamwagaliza ba Haji abamu babeera semi-literate tebasomye kibala nga balina ssente nga baagala bafuge omwana w'obuwala mu nkola eri enkadde bagiyita bata eya sharia eyo omukazi tayogera kati Shamimu awe yababuuka kyova nti yalwawo okufuna ki oba okusetolinga kuba naye asomye tasobola beera Shamimu yasalawo yetegerere kati emyaka negibeera nga gigenda waliwo nekyatuuka akaseera negimuubirako n'akawero ng'olwalimu emyaka gyagako mububirako akawero gimububidde akawero wayi nalabazze buto kyaka kirya bulungi Shamimu afaanana bulungi so family bwe yalaba nga muwala waabwe afunye eddenzi lino ne bagamba kakati pressure katugise ku ddenzi wale baddeko awo ng'oyagala omwana w'obuwala naye nga ku buko tebakwagala nga ne woboze balanika okwegeya nze banjagala oli musajja mukulu oli myaka 4 mukazi w'omuto kati golina 10 tosiriwala kakati ate ne famire y'omulenzi because omulenzi ava mu humble background atandise balaba mutabani waabwe akuze ali kulyengedde ekintu labayo famire ya Shamimu yeteyagala mulenzi nga famire ya Shamil byeyagala omuwala kuba bali mu Golodi bali mu kirombe bali mu kirombe banoga ngono kyajja eno mama wamuwa taata biki bato basoma ng'embeera nnungi famire nga agibbuludde kati gundi Shamimu yabadde taata yabadde maama era kitwale yabadde sponsor era kitwale bwotyo nti yabbuludde generation yonna taata maama plus the house at large kati bakola meeting byatuukayo bakola meeting bayita omulenzi abewaabwe
tata gambo bani nchirete ntya mutabani soko je tugendeko mu mumwanyi bano babaleka wano olubagenze mukafuba babiri namugamba mutabani wange buno obulamu sitwabusuubirako ebintu byotukoledde Katonda yagira mu ddwaliro kakati ŋŋendayo ne banzijanjaba bulungi sente zikyatwekubya mpi akamotoka watugulira weekali obulamu bulungi naye tuli seefu tutyeyo gye tuli taata tekintu nze akirina kikwasizaako ebiri taata tewali buzibu lwaki obadde tata lwaki tonneesiga lwaki abaganda bagamba eriiso ly'omukulu awadugala weewalaba muwala waffe oyo alina ebijinji bye yateekayo emabega y'emmotoka gye babagulira alina ebijinji twagala tubuusebuuseemuko ati twagala kubeera nga bamegatro tubuusebuuseemu omanyi omwana oyo anyuma ng'omubuusabuusa tusiiringe ddala ekintu kisiiringe twagala muzzukulu olufamire y'omusajja esaba omuzzukulu ekintu bakole ki bakiggale lumu nti awo newo kibeera kyo bakibeera ki tebajja tufummula bufumuzi batyo ate waliwo n'ekibagatta era omulezi ensonga n'azitegeera nagera n'aziriiramu munne ye nga ali open Shamim era Shamim agamba njagala tugende mbalabe nako era ne bafuna olunaku najja ne baleeta ebintu Shamim yaleeta kuno okukyala wankyogere ntya banna ekikulu n'oluganda lunzibwali yanze siri muganda ne musene andi iza ukasogambye mu Shamim ye yakyala n'aleeta ebintu sikuno okukyala kuli official naawe ate era yakyala ffe tuba tubitutti kale tukisiku kyala tufune ekigambo ekirala yajja okulaba kubalaba okuba hano okumanyagana bayagala ebbanga eryo nanga talinamanya bazadde ng'abamanyi naye nga tebannaba ku getting up closer nnyo one way batyo so ekyo ne kibeerawo bambi ensonga omulenzi gye bamugamba balinga bagigezaako kuba bali tebaseka binyomo wadde nga babikola naye nga tekikola ki Katonda nga ye alina kyagamba otherwise okitegeera omukulu yalina ebijiji era bambi ze zimu ku nsonga no the complications ezajja ku lunaku Shamim lwakubwa mu parliament amala adduka eruddawa ebweru Kenya janjabwe zattula ekirwadde ekyo biki byonna mbu wepulira had complications kasabamu kwa nafuna complications ezo yali nyangazi yone ngazijjanjaba kati wano nekiwaseninga okitegeera okiwaseninga embeera nekijongera ate kubeera mbi so kino kyagaana bambi ekyokufuna omuzzukulu kibadde kikyagaanye kati nga waliwo pressure kuva eri mbazadde boono oba okitegeera so ebyo ne bibeera awo naye nga n'okuyuga kubeerawo lwaki mu butonde oba kiri mu jeans nja kubuuza ku basawo ndife abasajja chromosomes zaffe bazikola nga ziri dominant kuz'abakyala abakyala bali ku XY ffe tuli ku XX oba kiri the other way around so newuuba ne ssente ezenkana zitya newuuba n'ebitiibwa ebyenkana bitya ne Katonda yakyogerera yagamba Eva ogenda beera submissive eri Adam kituufu kyo kya butonde challenge wezidde mu modern world nti abakyala essaawa zino abali mu katiba ng'aka Shamim osomye sente oziino li exposed ebitiibwa obirina kijja bba kizibu okubeera submissive eri omusajja unless otherwise kati wajja kubeerangawo moments eza conflicts bwezityo tezijja kubulawo ekibuzo wekiri omusajja ali willing kutuuka ku ssaaki okubanga akugumiikiriza anaakoma wa ojja mupushinga paka ddi kuba asobola okugumiikiriza olwa naye byali mu kubanga
agira naye kiri kimane kirwana mufe mbasajja mugamba naye nedda status quo tutambulira kiribeera paka webale nnyo kati obala status eyo ey'omukyalo oyo nga tagenda kugonda nga wewa nga kuba ekitibwa ayina bingi sente alina nogatako ne layini y'emirimu gy'akola ebiseera ebisinga omulimu gw'abakaliya politicians abo gusumbye nnyo abakyala obudde buwandibadde ofostaringiramu relationship n'omwami kuba butono toyina budde jukira lawyer eno wazunga mukazi wattu kooti eno kooti eri genda mu constituency genda mu parliament eyo byonna kizibu nnyo okuzimba omukwano ogw'ekimemmette kati for example tugenda mu kalulu wano Shamim ali wakati mu kafuubagano kokufuna card ya NUP Zahara muri bubi yawo obwongo tebuteredde kati ofuna omuntu nga asobola okudelivaringira victory nga gwe Shamim ngoddayo mukalu ngogena kukoma nga omanempi awo ngenda bugenzi ne mba Shamim nkuta so onako olero Shamim avaddeyo nayogera ensonga naye nakakonye mbambi kenjagadde kende expectinga agambi ye mukyala muganda tagenda kwogera bibaawudde era wabaddaze aze kwogera kutubuulira nti Yesu twawukanye nono byatutte emmotoka ebbiri wabula Shamim categorically agambye ebyobugagga byo ne watwala nja kukola lwaki akirealize nti guy yamuzanya nawandisa amanya ge so tasobola claiming kati emmotoka ziri za guy obo kitegeera ekyokusatu yenga agamba kimwe ayagala akomyewo ayagala afune mu abamanyi technology mu recovering pages ze akole ndala nenga oli guy obo kitegeera nenga azzo kubera nga akitegeeza n'agamba bili ebirala tajja bitotola ye mukyala muganda so wembadde nkubuuliza nti kino kye yakoze be the reward the timing esawa zino cause I presume senga yatudde n'asirika n'asooka n'ava mu kyosi kya kalulu kati tuli wano mu kadi tuli mu kino according to you kye yakoze kimuyambira wa esawa zino ekifo kyavaayingako kya Kampala Women MP tiba constituency abasinga bandi badde bakyala wadde nafa asajja tuba tulonda okitegeera naye osoma embeera abakyala abali mu kuyita mu Shamim kyayisemu bangi gye bali so time ebeera ntuufu okujja n'oyogera n'oba winingako of that sympathy mu kaseera kati yabaza sympathy ayinza banga sijja abaze like at first it would be that ono guy ku ground wabadde w'amaanyi kino tebasike mugono ku ground aga nze banne tulonde Zahara oli biki wali yali amuwandikira introduction letter kati yaggwa bino ebisigadde Shamim kati abitegeera abantu abamwagala bamwagala asobola okyezanya naye kati wano yadde alina okubawa reason eyo eya sympathy basympathizinge naye embeera gy'alimu kyova olaba yewaze ali ku byamubiddwako omanye omukyala ali eyo nga ali yakoze n'asonda akamotoka ke ne bakamubbawe n'akamubbako abantu ababbiddwako ebintu kati ali mu painting kifaananyi ky'akawuula ng'omubbi eyanzibye okitegeera abeere nga that sympathy agifuna n'ekyokubiri it is better n'okijjayo n'okyeyogerera n'okyeyabiza than okukireka mbolooze ate wabeerewo timing opponent wakikozesa against you kati gw'ojja ne kijja ne kivaawo ono mu Uganda ebintu biwe ekinene nnyo ennaku 3 biba biwedde so it is much better n'ojja n'okyejjirayo ne kibeera nga kivaawo naye nga and I know she's a very good calculator abala Shamim semusiru Shamim mugezi naye nga bagamba abaganda nga tumaliriza nti ewali abaagalana tosaayo kikyo okitegeera teweewuunya gwale yatulaba era atuwuliriza nga bayita n'okuyita akaseera katono noddamu n'obalaba babiri anda musajja wange agikabogoza bagende eyo abakwate teweewuunya nga singa sinakindi eno yennyini yandibanga na stand mbaddi kubanga amawulire ago gasooka okujja batugamba nti bahakinze pages zaffe ate wanaze n'agira ate buli ayogera batugamba bahakinze gweza nubya ne temwewuunya era muli kasalamu otwala olekamu one awali abaagala nze nabyeko ba couples nga n'okwekuba beekubye endondi naye ne baddiŋŋana okitegeera mbirabyeko kati ne bano naddala nga kawadde ensonga ali azikwasaga tomanya
amazzi gye gali akulukutuddeko nze bye byange